Oluvannyuma lw'ekitongole ekirondola ebiyisibwa ku mpewo kya Uganda Communications Commission okuwa ebiragiro egimu nga bagamba nti balina amateeka ge bamenya bye baali bagoberera n'okulaga mu muligo mu maka wa Junior Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine biranze kadde ekibiina ekigatta bannamawulire ekyawujja nga kirwamu ne ba Puliida babe n'abamu ku bakulembeze be baddukidde mu kkooti ku tidita maaso g'omulamuzi Dia Mugambe nga bawakanya ebiragiro ebyayisiddwa ekitongole ekya UCC nga balina ba Puliida be bakulembeddwamu era Nkisa bagamba nti ekitongole kya UCC kyamenya amateeka n'okukola ensobi okuyimizaamu ku bannamawulire okuva mu bitongole ebyenjawulo nga bagamba nti badde bali okutuusa okunoonyereza ku nsonga zaabwe kuwedde. No suspension currently is obtaining, no suspension will ensue, and the investigation can continue because we wouldn't want to stop that and we are not moving to this investigation. Oluddala UCC lukulembeddwa Puliida waabwe Abdulsalam Waiswa era nga bali batuuseeko okuli omusango omukulu tegunnabaawo mu bino mulimu mutaddamu kugoba bannamawulire ena ku mulimu newankubadde okuva mu kifo kyalimu. Teri muntu yenna gwe twagambye nti agobwe era weba waliwo yagobeddwa ajje mu UCC naye atugambe tujja kubuulira ekyo ekitongole ky'abamawulire bagamba tetwabagambye kugoba babagambye nti omuntu ono bw'aba abadde producer w'amawulire mumuteeka abeere producer wa music abeere producer wa movies naye abe mu producer ya live broadcast n'amawulire kubanga we wali obuzibu. Tekikola makulu kikyamu kimenya amateeka kityoboola obugabe bwa editor n'amawulire ate nga Law Society bwevuddeyo neeyogera mu statement yaayo UCC terina buyinza bwa kugoba abannamawulire nga individuals obwo buyinza bwa media council. Omusango omulamuzi Mugambe agongezze okutuusa nga 15 omwezi guno. Soka tukiziganyiza okutuusa nga 15 olwokusatu olujja omusango gutandika okuwulira teri munnamawulire yenna gwe babadde basabye oba bakase okuddako ebbali alina kuddako ebbali wadde okustepinga aside musigale nga mukola emirimu gyammwe okulwisa ogenda mu maaso nga n'omusango ogenda mu maaso era temutya. Josephine Senfuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.